sentence Brian Bajenda, that is A1, 32 years. Amaziga mu kkooti mutabani wa Kaka Bajenda bimusobedde asibiddwa emyaka 32 lwakutta muganzi we. Baddawo mu kuba kanza ssente n'okubasaba ssente mu ngeri okulya enguzi mu ssango abaserikale abanakwatibwa kakubajjootuka. Olwaliro olunaku lwa balaza inaku z'omwezi tobala 17 omwezi gwa 2 omwaka 2020 nenkobaza okubanga otegaseko ku mawulire gaffe ya Omunnyo live wano ku Salt TV ze Sentongo Frederick Lugomvo okubanga nga kusomera nti ne Kalungi Zet okuyamba kabayina okusoomozebwa ku nsonga ez'okuwulira. Tugenda gatandikira mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala ekikwekweto mu kindidde okufuuza abo abatuusa kuno abakola n'abatunda ensigo ebigimusa kwotekana ebiyambisibwa ebirala mu bulimi n'obulunzi bakwatiddwa era ng'ekikwekweto kiyindidde olunaku kyenkana Lulamba bagenza okumaliza nga bakutte ttani ez'ensigo enjingiriri lisoba mu 8 kwotekana eddagala lisoba mu lita 13,000 bye basanze mu maduuka g'abasuubuzi ku Container Village nga bino bibadde bikyamu n'abandi nga bakyusa lebo zaabyo. Ensigo ezitatuukana na mutindo ezisoba mu ttani 8 n'eddagala erisoba mu lita 13,000 bye bikwatiddwa mu kikwekweto eky'okufuuza ebicupuli ekikoleddwa poliisi n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'obulunzi n'obulimi n'obuvubi mu kibuga Kampala mu Container Village. Packing in those what? The white ones. Other boxes which are not made for. Eddagala erikwatiddwa lisangiddwa nga balireeta ne balisaako ebiwandiiko bya kampuni eya Bukoola n'oluvannyuma ne baliguza abasuubuzi ate nga z'ensigo kigambibwa nti tezimera. Mayanja Joy Kato ye ssentebe w'abasuubuzi mu Container Village agamba nti ensigo ezikwatiddwa abalimi babadde baludde nga bazeemulugunyaako era nti guno si musango gw'abasuubuzi. Abalimi bakompuleyininze ku nsigo, bakompuleyininze ku ddagala n'olwekyo ffe twakirabanga abasuubuzi ba wano mu Kampala oba mu Container Village tulina okutereeza. Naye mu kutereeza kuno bannaffe abasuubuzi bano abajja ku bali ab'amaanyi beesanga nga bafiirwa. Ku nsonga y'eddagala ejjingirira agamba mu basuubuzi mulimu ab'emputtu nga bano nabo bakwatiddwa. N'olwekyo mu bantu be tuli nabo abasinga bayina emputtu ate jjukira nti ffe tuba bakulembeze oyina w'okoma okugamba omuntu. Amaanyi gano bwe geeyongera nga ge mulaba gaba inspekita ne poliisi gayina bwe gatuyamba okutereeza omulimu kw'oyo ow'emputtu. Era ensonga lwaki mulabye ng'abamu babakwata ffe tukuba enkiiko buli kumpi wiikisi 3 oba mwezi nga tugamba bannaffe okutereeza omulimu kuba Uganda weetuuse tekyeyagala muntu akola bikyamu. Muzira Fred akuliddemu ab'ekitongole ky'ebyobulimi agamba nti bakoze ekikwekweto kino wakati mu kwetegekera season egenda okutandika. Nga tukyagenda mu maaso n'ebikwekweto nga ttiimu bw'ogiraba wano yonna nga tukyagenda mu maaso n'ebikwekweto bino ebyokubeera nga preparinga season ejja okugenda okutandika mu Gwokusatu okubeera nga abalimi baffe tubatuusaako ebintu ebituukana n'omutindo nga ensigo gye bagenda okusimba esobola okumera kubanga bateekamu essente nnyingi. Ono asabye abalimi okubeera abeegendereza ku bantu bebagulako ebikozesebwa mu by'obulimi. Kati ng'ensigo tubagambye ensigo balina okubalaga akagundi ako ka satifera ketugamba akapapula ako ebyo dembe okusaba akapapula ako balina okukasaba ne bagamba akapapula kano baatugamba minisitule yatugamba kubanga basinga otukambirira baatugamba nti ensigo gye ndina okugula erina okubeera nga minisitule yakola ki yagisatifying kabeerako information ate bwakasika kanaanu nga tekakutuka kati abafere baffe bano abasinga tebannafuna tekinologi kubanga tukakubira bwe sijja babuulira wa. Byawandulu Boni ne Joseph Semambo, Salt TV, Omunnyo. Brian Bajenda mutabani w'omuduumizi w'ekitongole kya ISO Kano Kaka Bajenda akwatiddwa asibiddwa emyaka 32 beddu kkooti enkulu mu Kampala emusingiza omusango gw'okupangisa banne babiri ne bakkira yali muganzi we ne bamukuba ne bamutta mwalina okumutuga omulamu ne bagusonseka ebiti ebuziba mwalina okumutuusaako ebikola ebirala eby'ensonyi nga mulanga okuba nti yamugulira essimu ya smartphone kyokka n'afuna okwekengera nti essimu eno yali agikozesa ate okwogera n'abasajja baala n'afuna ebbuba bw'atyo nattibwa n'amutta kati emyaka 32 gye bamusindise mu kkomera Luzira. Kkooti enkulu mu Kampala mu maaso g'omulamuzi Moses Kazibwe Kawumi ekalize mutabani wakulira ekitongole ekikese ekya ISO Kaka Bajenda Brian Bajenda ow'emyaka 32 oluvannyuma lw'okusingisibwa omusango ogw'okutta muganzi we Enid Twejuche.
Bano bazze bawera ennemba n'omusango gw'okutta Enid Twejuche ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwa January omwaka 2017 era ng'oni yali muganzi we. Nnyina w'omugenzi Twejuche akolokosezza amaziga mu kkooti wakati ng'omulamuzi Moses Kazibwe awa ensala ye. My finding that A1 was into senses on the 4th January 2017 and together with A2 and A3 caused the death of Enid Twejuche with the malice aforethought. It is also my finding that A1 was mentally sound at the time that Dr. Ojara examined him on 21st January 2017. Obujulizi bulumise Bajenda nti okusobola okutuukiriza ekigendererwa kye eky'okutta omugenzi yasindika omukozi w'ewaka okuva e Luzira n'amutuma Kaleerwe agule ebintu. The sending of the maid to Kaleerwe market from Luzira other than to any of the nearby markets. The sending away of the maid to take soda on her return. The act of increasing the volume of the TV and drawing the curtains followed by the dumping of the body to destroy the evidence and the change of identity for booking into the Voyager Hotel should not either show that A1 was out of his normal senses. Twejuche okuttibwa kyaddirira okufuna obutakkaanya ne Bajenda ng'amuteeberezebwa okuba n'omusajja omulala. Omulamuzi ategeezezza nti oluvannyuma Bajenda yayita mikwano gye be yasasula buli omu emitwalo 2 ne batuga Twejuche. A1 paid them and they left, but he again came for them later in the night and they rode in his car to dump the body. Bajenda oluvannyuma agaanye okubaako kyayogera wabula yadde nga Vincent ne Innocent basabye kkooti ekimalirizo ekisaamusaamu kitaawe w'omugenzi Tinyegaya Wilson ategeeza kkooti nti nga famire ye bayita mu bulumi bw'amaanyi oluvannyuma lw'okutiibwa kwa muwala waabwe. I sentence Brian Bajenda, that is A1, 32 years after deducting the 3 years he has spent on remand. I sentence Benom Bishop Innocent to 32 years after deducting the 3 years he has spent on remand. I sentence Wakulira Vincent A3 to 32 years after deducting the 3 years spent on remand. The sentences are to be computed from today, 17 February 2020, and all the 3 have the right of appeal against court of conviction. Ndi nyagala ono eyateekateeka okutta bamuweeyo ku myaka esinga ku gy'abali abamuyamba mu kutta. Byasebalamu Eric, Kuraso TV, Omunnyo. Okay. Ekifo ky'obwa speaker obwa KCC kitabudde abakulu mu kibiina kya FDC bafulumiza ekiragiro nti oyo yenna anavaayo okwesimba ku Doreen Nyanjula asimbiddwa w'ekibiina okubanga yakikwatira bendera mu kuvuganya ku kifo kino ekyobwa speaker obwa KCC ayolekedde okubanga akangavvula omulina okugobwa mu kibiina kitabudde abamu ku bakansala okuli ne Abubeka Kawali abadde avuganya ne Doreen Nyanjula agambye nti bano bali mu biboozibozi agenda sigala ng'avuganya ku kifo kyekimu kubanga enteekateeka eyitiddwamu okubanga balonda munne yabaddemu amancholo agatagambika. Speaker of KCCA, Lord Councillor Doreen Nyanjula. Ku mukolo ogw'okwanjulira bannamawulire mu butongole abantu abakwasiddwa bendera okuvuganya ku bwa sipiika wa KCCA n'amagombolola abakulu mu kibiina kya FDC nga bakulembeddwamu pulezidenti waakyo Engineer Patrick Oboya Mulyati ne Ssaabawandiisi Nanda Mafabi balabudde nti oyo yenna aneewaggula ku kisaliddwawo alinde kugobwa. Party position ebawadde ani wa FDC gye tuteeseewo yenna anaagaana okugoberera layini ya party kyekulaga eti avudde mu party ekyo ana constitution yaffe ya Uganda ne constitution ya kibiina kyaffe oyo ajja kuba abagobererwa. We will not tolerate corruption that will be propagated by you because the FDC does not represent that. FDC mu butongole ekwasizza bendera kansala wa Makerere University ku lukiiko lwa KCCA Doreen Nyanjula okuvuganya ku ky'obukubiriza bw'olukiiko bwa KCCA n'amyukibwa Sabuka Doreen ate ku division y'e Lubaga ekibiina kisindise Nakitende Sharifa amyukibwa Mpima Henry. To say that we have confidence in you going forward with this flag.
Pulezidenti w'ekibiina Patrick Oboya Amuriati akakasizza nga bwe bagoberedde amateeka n'enkola eya demokarasiya okulonda Nyanjula n'abalala era nti si gwe mulundi ogusoose olukiiko olufuzi olw'ekibiina okuyingira mu nsonga ez'okulonda mu bitongole ebirala singa bannakibiina balemererwa okukkaanya. We don't just take decisions ad hoc. No. We are not the NRM where power resides in one man. You don't find it here. Gano olugudde mu matu ga kansala owa Lubaga North mu lukiiko lwa KCCA Kawalya Abubeka abinsana n'Ennyanjula ku kifo kino kosa n'abalala abasekeredde. Ekyokungoba n'okufiirwa lino si byakufuna oba kufiirwa, bino bya mazima na bwenkanya. So bw'oba wakola ebintu by'ekiyaayi ng'olowooza nti nze ogenda kuntiisatiisa nze Kawalya, bw'oba ongoba mu kibiina ng'obaamu. Nebino eby'okuddaawo n'ogaa nti ogenda kuntiisatiisa nfiirwe ekifo simanyi nfiirwe ekifo ebyo sinze nja okuba nga nsoose. Bo abasindikiddwa bakubiriziddwa obuteerabira kibiina kyabwe. Tweyama okuweereza Kampala mu bwesimbu, okukolagana wamu ne bannaffe be tukiika nabo, okusoosowaza FDC mu nsonga z'obukulembeze. I will work with my fellow leaders to improve the infrastructure standards in our public schools and deliver quality education. FDC esuubizza okutwala mu mbuga z'amateeka ekitongole kya KCCA olw'ensonga y'ensimbi ezitandise okunokolwayo mu tteeka lino. Nopate oli agambe lwaki mugenda kati tusooke twagala okusooka okugendayo tusimbewo abakandidati baffe tumenye bagenda kuyitawo naye tugenda ne mu kkooti okwebuuzako lwaki mmwe mu implementinga etteeka lino kati nga mwagamba nti teririko financial implication kati saa zino liraze tirimo financial implication. Bikusakiddwa Nayiga Rita, Crosso TV, Omunnyo. Emirundi mingi ekitongole kya poliisi mu ggwanga kize kino okukolwayo ebitongole ebyenjawulo ng'ekimu ku ebikyasinze okuba nga byenyigirwamu buli bwenguzi mu ggwanga erya Uganda, naye nga mu kino ekya poliisi basinga kunokola ekitongole ekivunaanyizibwa ku ntambula z'ebidduka mu ggwanga naddala mu kibuga Kampala. Balonzeeyo oluguudo lwa Kampala Salama nti lwongedde okuba nga luliko ababbi abava mu kukola omulimu gw'eggwanga nga kakati bafuuka banyonyoozi. Poliisi erabudde tegenda kuttira muntu yenna kuliisa omusirikale waayo agenda okuzuulwa nga gyenguzi oba akasente konna ku muntu wa bulijjo kubanga bakoye okulabika ng'erinnya lyabwe lyonoonebwa abantu ba Ssekinomu. Ekitongole kya poliisi mu ggwanga ekiriwo okukwasisa amateeka n'okukuuma abantu n'ebyabwe kitegeezezza nti kigenda okukangavvula omusirikale waakyo ow'amayinja 3 eyanywedde omwenge n'agangayira ne yeekula obusolosolo mu kyambalo kyabwe. Bino byogeddwa omwogezi wa poliisi mu ggwanga Commissioner of Police Fred Enanga nti Masinde Yassa Okothi yatyobodde poliisi. The officer charged is Assistant Superintendent of Police Masinde Yassa Okot, the Regional ICT Maintenance Officer. He's been charged with discreditable conduct which is punishable with dismissal once convicted. The disciplinary court proceedings are going on at our regional police headquarters, that is in Busoga East. Enanga agamba nti n'abasirikale abasinziira ku luguudo lw'e Busabala ne bali enguzi nabo bakukolwako ng'abantu ba bulijjo babalonkomye enfunda eziwera. Abasirikale abanaasangibwa mu mbeera ey'okuba nti bakulembeza enguzi n'okusolooza ssente mu bannannyini emmotoka n'abo abaddayo bajja kufuna engeri gye babateegamu ne ssente ennambe awamu ne bulikoda bukalimagezi basobole okukwata abasirikale abavumirira empeereza yaffe ng'ekitongole. Ebibaluwa ebitiisatiisa poliisi egamba nti abakikola balina okukikomya era yo emakindi gye bisinze nga balabudde abantu 13 okulina omulodi wa Kampala Erias Lukwago. It would be good for them to record statements and try to explain to us whether they have an idea on why they are singled out amongst the 400 lawmakers. Why is it that these 12, together with the Lord Mayor and so on, probably it would help give us an insight on as to whether they are aware of these threats. Sometimes the perpetrators of these anonymous letters, their purpose is, like I indicated, a smear campaign. So for them, the threats of violence and also seeing a politician coming and showing
fear and intimidated. Bannayuganda 7 bakwatiddwa nga babadde beenyigira mu bubbi bw'emmotoka nga bakola ekibiina ky'ababbi. We managed to arrest them while they were in they had driven the vehicle to Buyaga at the home of one called Mwanje. Mwanje Lamek is a 44-year-old traditional doctor, a resident of Buyala, and that is where they would dismantle these stolen vehicles and sell them as spares. Ateye omumyuka w'omwogezi wa polisi mu Kampala n'emiriraano Luke Oweyesgire ategeezezza nti abadde akumira abaana mu busibe akwatiddwa. Naye twasanze bamusibidde mu kisenge ekikye nga kikola ng'ekkomera ali olw'ekikolwa ekikyamu kye yakola. So mu ngeri y'emu naye aliko abo abayisibwa obubi ate mu ngeri y'emu twamuguddeko omusango gw'okuba nti yatuusa obulisa maanyi ku mukyalo oli. Okunoonyereza ko kutandise era nga kye tulindiridde kuba nti tufuna statement okuva mu bazadde bano okukakasa bino ebyogero oba abaana bano babaddeyo nga bakimanyikiddwa. N'omuddusi Joshua Chiptegei eyamenye likodi mu ggwanga erya Bufalansa mu misinde gya kilomita 5 egyabadde mu kibuga Monaco. Poliisi emusiimye mu ngeri ey'enjawulo. So ekitongole kya poliisi kivuddeyo okumuwaana n'okumuyozaayoza n'okumwebaza okuteeka poliisi ku mwanjo kuba kati buli omu ali eyo ayogera ku Inspector Cheptegei. Bya Owara Gabriel, Sorot TV, Omunnyo. Njagala okukulisayo mu kumulako okutabadde kuwanvu tugenda kubanga tandikira mu bitundu by'e Busega mu Ggombole Yirubaga abantu bangi wano bwalwalamu kati n'ennyo banaafuna obuzibu ku mubiri gwe omusanga ku nguudo ne ku mabbali g'ebizimbe ng'alembeseewo akasowaani yasabiriza agamba nti munyama esobola okuba nga nzivuunuka ekizibu kino. Waliwo omuvubuka ali myaka 25 yazaalibwa talina mikono gyombi kyokka akulaga nti asobodde okwebeezaawo nga yeekolera emirimu gye watali kusabiriza. Yasoma by'amawulire era agamba nti asobola okukola buli kimu omuli okukwata omuzindalo okukwata kamera nga yeeyambisa ebigere Mukama bye yamusigaza nabyo era agamba nti obulema si buteesobola n'asikirira abalowooza nti bw'ofuna ekizibu kyonna ku mubiri gwo olina kudda mu kusabiriza. Bagambye nti abo beerimba. Ekaliisizo mu disitulikiti ey'Ekyotera edda eyali ku Masaka Ronald Niwagaba gye yazaalibwa era buli kintu mu bulamu kitambulira ku mikono. Ku myaka 25 Niwagaba yazaalibwa talina mikono era ye ebigere bye byadda mu kifo kyagyo nga buli kimu akimala nabyo. Endya gye ndyamu era nkozesa bigere ba emmere ino kubanga eri ku ssowaani nga mulimu ne fooko oba spoon oba nti bwe kiba nti kagati nsobola okufuna akaveera olw'okwewala obukyafu nsobola okufuna akaveera n'enkambala omugati nsobola ogukwata bulungi. Bwe yava ekaliisizo yasenga e Busega mu Masanda zooni gy'apangisa era gy'aviira okukola. Kino tekimwevumya bulamu kuba talina kiseera kyakwekubagiza era kyamuwaliriza okusoma amawulire nga kamera azikwasisa bigere. Nze ŋŋanze muli mu mutima gwange nze neenyumiriza ki kyendi kubanga ate ebbanga lyentambulidde n'ebitundu byentambatambuddemu ate oluusi nina bensanga ate nga nina kyembasingako. So that is why nze sisobola kwenyooma nze ŋŋanze seenyooma nga kamera ng'eno nsobola ogiholdinga nengikwata bulungi ng'okozesa ki era nga nkozesa kigere. Tannaggwamu ssuubi wadde omulimu ogw'amawulire tegunnajja era agamba obusobozi abulina. Reception nsobola okutuulawo nsobola okukola ku TV nsobola okukola ku radio kubanga bye nasoma kubanga ebiseera ebisinga kyena beesingirako nnyo bwe kiba nti kwogera nsobola okwogera nsobolera ddala kukola puroguramu ate n'abantu ne beewuunya. Bwe tumubuuzizza kyakola Niwagaba agamba nti ayimba mu bifo ebisanyukirwamu ne bamufuwa essente z'atetenkanya okweyimirizaawo naye takozesa bitamiiza. Mwe mbadde kale nga neeyiiza naye ate nayo mpulira ate nkooyeeyo kubanga njagala nveeyo era nsaba ekisa kya Katonda kyokka kye kiba kiyimirira kubanga ate byenkola ate n'okukkiriza kwe nnina
siina kubanga nkolerayo era ngenda mu mabaala kuba nti ekisa kyenkyalina siina mwenge siina bitamiiza siina kintu kyonna kyenkozesa biki ebyo bye bakozesa omwenge sigala njaga biki ebyo ebyo mbiwulira buulizi. Omulembe ogwa .com tegunnamuleka mabega kuba essimu okuwandiika okweyambaza byonna abikozesa bigere awatali kulemererwa. Ronald Niwagaba yayatula obulokozi n'abatizibwa era tagwa kusaba okubeera ku ttaka ettukuvu ery'e Kanani nga ne ku Sande eno yabaddeyo ng'afundikira ekisiibo eky'ennaku 14. Natambula mu makyaki agawerako wano mu Kampala ndowooza buli kyaki ezimu nazituukamu era ezisinga zonna nazituukamu. So bwe natuuka ku Kananira nti ne bannyaniriza bulungi n'entuula bulungi ebyaddala n'endabira ddala nga kyeneetaaga nja kukijjawo. Okunaaba ng'ebigere asobola okwekuuta bulungi ne yeetukuza nate naye kati ng'okunaaba omutwe mubiri naye batajja bisobola. Oyo yenna ali eyo nga oluusi ng'ali nganze oba ng'alinzo ali okunsingako ate n'obeeramu n'omutima gw'okwenyooma nze obubaka bwenyinza okukuwa kubanga eno ensi gye tutambuliramu ffenna twenkanankana ate ffenna Katonda yatutondera mu kifaananyi kye. Manya nti gundi kyasobola okukola naawe osobola okukikola. Byatumwebaze Godfrey, Soroti TV, Omunnyo.